Inside Story Uganda, real source of political updates. Tegere biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Nze Charles Serugama Matovu abandiza programu eno nanyo njagala kwogera bategeeza nti programu eno etandika ku ssaawa 2 zino zennyini ez'ekiro neddibwamu ku ssaawa 5. Etandika 2 negwa ku 4 neddibwamu ku 5 negwa ku 6. Nolwekyo okumpeereza message zonna eri ku ssaawa 5 6 message zimaze abula binange mbawaka njiraba ngezeemu. So erabwako era gyosobola gobeera kati essaawa eno musobola okuntera message yo n'ogiwandiika ng'ogiyisa ku simu yange ey'omu ngalo era ennamba ngenda gikwongerako mu maaso naye nga wayina kukere TV kwonna mikutu kye tukolerako message esobola okutuukako. Bannange tugenda mutwaniza abakulu baffe bakama baffe abatuuse mu programu eno. Oludda eri waliyo omukulu Engineer Richard Sibamala omubaka wa Bukoto Central mu lukiiko olukulu lw'eggwanga era nga yewa DP yekka eva mu kitundu kya Buganda okukiikirira Democratic Party kitundu kya Uganda Uganda okujja Kakyoli yava mu kitundu kya Uganda okujja Kakyoli mu Uganda okujja Kakyoli aba DP ffenna tukiikirirwa oyo nsenso okulamuka North era nzijayo Kalamoja Arua West Nile Lango nayo yange kati awo Kakyoli awo waliwo nga batano senso okula mukulu nze tweyandiza okutukyala mukulu Seruka nsaasira abo n'abafunye ebizibu ebyenjawulo ate n'enjoza ezaaba bafunye omwezi guweddeko ndowooza ekitundu ky'omwaka tetukitumazo kituukamu tuyisigaza olunaku teekazo ez'omwaka guno simanyi otuusa nyongera okubiriza abantu accident nyingi abantu bafa nnyo mwegendereze nga muli ku nguudo naffe twegendereza abakola amateeka g'okubi. Okay, webale kujja muganda waffe Lubowa Sebina Javiira ava Masaka Nyendo Mukungwe mu kibuga kinnyini Masaka ekya Ssaabasajja Kabaka kya Masaka zanyiza okola mu programu. Nze nsinze ssebo muganda waffe munakyalo nange kantwala omukisa guno okulamusa ku bantu bange naddala abanyendo Mukungwe abansindika okubakiikirira naddala ku kyalo kyaffe eri ekyekyali mu muluka gw'e Bugabira nabo mbasiimamu ak'ensujja okunjola kunzaala n'okunjola naye naye kantuuse okusaasira kwange eri bannaffe abatuuse ku bizibu ebitali bimu naddala komyunite yaffe y'abafoot soldier twafiiriddwa muganda waffe bali bamuyita Mukisa badde akolera awo Katwe bodaboda poliisi emmotoka ya poliisi yamutomeredde awo ku ambulance nemutirawo Mbulaga webugiri era bamututte bamuziise leero nkulisaayo bannaffe abatukiikiridde okuziika muganda waffe oyo naye era nyongera okusaba minisitule yaffe ya wakisi twasaba dda batutere obudinda okuva ku ambiyansi awo kubanga emmotoka bwe ziva eri waggulu waliwo obudinda obusooka awo waggulu nga ku Chicken Pala obuyimirizaako emmotoka ne zijja ku speed naye ate bwe zituuka wano ku ambiyansi ne zisimbula era accident mpitirivu ezibadde mu Nakayiba mu kkoona eryo akati abamanye Masaka ekkoona eryo zibu nnyo tusaba batuterewo hamps endala zigwe zimalireyo ddala wonna kutuukira ddala eno ku ambiyansi naye munnaffe oyo Mukama amulamuza ekisa waba waliwo ebyamusobako era tuyozaayoza abo abafunye ebirungi abantu baffe bangi abadde mu mikolo ku wiikendi era mbaagaliza okuwuliza obulungi nsanso okola mu programu era ne Masaka eyo wafuddeyo omuntu omulala omukulu Semakula eyali Owerakai yafiirwa mutabani we abadde abeera mu Amerika mukyala Semakula mukyala Nakkazi mwanyinaze tuzaalibwa ffenna Emityana yantegeezezaako dda naye mufuta banamuleeta bajja tutegeeza mukulu Kikabi we bali kujja Dr. Edward Kikabi mubaka w'Entwetwe ekisangibwa ekyankwanzi teekako microphone bulungi awo
Bannayuganda mwenna abatulaba mbalamusizaako nnyo mu Nyankama waffe Yesu Kristo. Mwebale kutugoberera, mwebale twegeka maaso n'amatu gammwe, nate era tukomyewo kubaako bye tuwayaamuko nammwe. Baana ba Kyankwanzi mwenna mbalamusizaako nnyo. Omwezi gwatandika nga guli congested, mubaddemu ebintu bingi. Nabagamba Parliament lwe batetudde olunaku olw'omukaaga olw'Essande n'olw'Emmande nja kubeera nga ku ddwaliro. Ndi musawo mutendeko omukugu wa Masters Degree Consultant Surgeon. For that case tubalongoosezza kubwereere mwenjoyinga services zammwe omuteeyagalire mu malwaliro agamu ag'omu bitundu byammwe. Temugenda kweyagalira mu nsi ndala oba malwaliro ag'ebitundu ebirala. Si ekyo kyokka ate tufubye nnyo. Lunaku lwajjo nabadde ne commandant and protection nti wano kulemberamu President Museveni gwe yateekawo kulemberamu ebyettaka ne ttiimu ye nga bazze ku locus visit. Abannagayaza baana b'e Kasanje ne mu Butambuka mwebali kubaayo mu bungi. Abo kibbattaka abaagala okutufutubalako twabakutteko ate neebaza Oweekitiibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ku mulundi guno manifesto yaffe twakiraga peegi 178 paka ku peegi 186 titujja kwagala okulaba nga tukumamba ebibanja ku ttaka okwo nnyini ttaka newankubadde ajja kwagala obasengulako ng'etteeka lye lifuga. Ekyo kirungi. Ssebo Oweekitiibwa Commandant Opportunity weebale kusituka ne ttiimu yo okukola ekintu ekyo. Ate si kyo kyokka tufubye nnyo tusobodde okuddaabiriza nayikondo 31 bwe twogerera ndowooza twakaspendinga obukadde nga 8 mukana akabanga kokka. Ekyo Mukama mulungi nabagamba tekijja kungaasa kuvuga motoka eringa ng'omutego naye nga mu LC zange LC 146 tezirina mazzi zinywa n'ente. Ekyo nedda. So tufuba okulaba nti ebintu bitambula. Ate mmwe abatazirina we zitali era tulina we tulobinga okulaba nti nammwe muzifuna. Tufuba nnyo okulaba nti ekifo kye tulina tukikozesa mu buweereza so si kusituka mu bitiibwa. Bibandibadde bitiibwa ndowooza ekitiibwa kya consultant surgeon kwendi kimala bumazi seetaaga kwongerako. Bizandibadde ensimbi ndowooza ze nali nfuna nga dokita omutendere ku level zaali zimala. Kati tuliwo okulaba biki ebikolebwa. Ensonga lwaki eddoboozi lino twagala tulikozese liyamba abantu baffe. Mwongere okujja okwettanira enteekateeka ya gavumenti musitukiremu bwe tujja gye muli eyo ku miruka okulaba nti okwekulaakulanya kubaawo mujje twegattire wamu. Tetwagala kuwulira nti ate Honorable Dr. Kikabya Edward Right Honorable Swandiise by'ebikiba tebigenda tuyamba ekigenda tuyamba butya bwe tubikozeseza okutegeera ebizibu by'abantu baffe, that is community diagnosis. Butya bwe tutaddewo olujegero okusortinga ebizibu by'abantu baffe, administering the right treatment. Kyekyo ekiriwo. So mbeebaza mutwegeka amaaso ate tuwaye ku nsonga oba oliawo ezinayamba okutwala eggwanga ssonyiza nnyo okulaba Oweekitiibwa era n'abantu etwe bateeseteese otuwuliriza obulungi. Njagala okwaniriza Oweekitiibwa Luyimbazi Nalukoola omubaka w'e Kawempe North omujja omugole waggwawo bampaako kapapa jjolu kati era ssebo oba oliawo kati ngundidde bano abamu ndi siniya waabwe nga ne kojja kwali Sebina naye ate waliyo siniya wange eri naye ate yatwala ddene kuba ng'ogjeeko akyoli awasigadde mwali mu kibiina kye kimu ndeka namuse ku bantu abantu naye abatulaba eyo muliyo mutya. Bwana Seruga njagala atulaba eyo mugambe y'akantu. Olaba wano nga bwe tutudde omuteesiteesi baatudde mu boardroom ne bagamba kakati olunyumyamu olwaleero akabbinkano kaleero tukaleetemu baani. Naga Seruga atudde wali kakati tuleete ne baki ne bano bammemba ba paalamenti basunsule ensonga. Bateeseteese ssebo bannya baali eyo n'ateekateeka akayimba alina okukateekerateekera. Ow'ekitontoma akiteekerateekera n'anaalunda embuzi. Ffe tugenda kubbinkana baateeseteese naye gw'oli eyo anoonya kannamunsawo ŋŋamba ssente okyalina endowooza egamba nti kyansi ejja kujja nga gawale. Amazima olimba omuntu ayagala okulemererwa akola ekintu eki kimu alemwa kuteekateeka. Nkwegayiridde tuula wansi osale entoto
ffe tuli beNUP tugenda kusuula gavumenti y'ono Dokita Kikabi naye era bwe tunaamala ogisuula tugenda kuteeka abo bokka abeeteeseteese mu bifo ebyo bye basobola okuddukanya so si abo abalowooza nti nno kyansi enaakukwata bweteeketeeke nga naffe bwe tuteekateeka buli ayagala ekirungi alina okukiteekera 2000 March kyategeeza siba foot sodium March abo mu gavumenti eyo nkugambye tuteeketeeke bw'oba oyagala bwa minisita bwa education genda osome va mu kusaaga oyagala kubangula baani nga teolimu abo abateeketeeke ku nsonga eyo naanaako magembo gaayiga ateekateeka nayiga nze okuwuliriza mukanda wange wekitiibwa Lwimbaza mutuufu nnyo ekiyambo kino kitwogerako ekyokulonda leader of opposition aba-NRM aba-NUP n'abalala n'aba-PLU mubadde mukiteesaako gye muli buli omu akyogerako nga bakyogerako naye abalala basonze nnyo mu ba-NRM abo nti baagadde nnyo okulemesa aba opposition okwekolera muyinza obwabwe beefunire omukulembeze waabwe nga mwagala balemesa bulemesa mumwagala banyigiriza Mukulu Kikabi bwe nkikubako bwetyo mba njogedde kituufu mukama wange Mzee Seruga ntiyanziza okugyayo omulamwa guno oba oliawo ate Munnayuganda atulaba kimuyamba okwongera okutegeera ekinyusa ekyekwesa emabega omulundi gwe nali wano neyanziza nti ate nkyaziza omundi omulala mu kaseera ndooza ka mwezi nga gumu n'ekitundu onkomezaawo niwebale gye webali eddala omundi gwe nali wano nabagamba nti ekibiina ekiri mu bukulembeze kibaako ne filosofiya bwe kigoberera mu bukulembeze bwakyo obwo era neŋŋamba nti ekibiina ekiri mu bukulembeze kibaako ne political ideology gye kigobereza okulaba nga kikola ebintu byakyo mu kyo nagamba nti mu political ideology y'NRM tuyinamu empagi nnya ku mulundi gwe nali wano nabagamba nti tusoosowaza omutima gw'eggwanga patriotism ne tusoosowaza demokrasiya kulaba nti abangi bwe basonza olunwe leka kyekiba kibukala ate era ne tugamba nti tujja kugoberezanga enkola ey'okusitula abantu baffe bajja mu bwavu tukulaakulanire wamu socio-economic transformation ng'eggwanga weewaawo nzijukira okusembayo nga mbagamba nti tukulembeza okulaba nti ffe abaana ffenna abalina omubiri omuddugavu abaana b'Afrika tutambulira wamu ekyo tukijja kukoma tuyamba mu bwaseruganda kyokka wabula n'okusitula ekonomi yaffe kubanga akatale kaba kagazi mu kyaki nayita pan-africanism naye ku mulundi guno nandyagadde tuddeyo ku mpagi ey'okubiri eya demokrasiya bwe tuli bakumunywererako ekyamazima tulina omulaba mu buli kanyomero ak'obukulembeze bwaffe kuviira ddala ku mutendera ogusookera ddala gye twandibadde tugamba nti eneero si wano nga bwe tugenda mu kalulu keero si wano agenda okulondebwa paka waggulu ku bwa pulezidenti kyova olaba nze nga Dr. Kikabi Edward kinenyamiza nnyo bwe nsanga nga demokrasiya alinamuko okuziimuulibwa n'otuuka ku leveemu abamu be tuli nabo mu kabbinkano bo ne batandika obbirabanga lutalo kulwana bulwanyi njagala kufiirawo kulaba nti waakiri ono waaba agenda kunsinga kamubbe akalulu waaba agenda kunsinga kanteekewo embeera egenda okukulusanya bali ba agents be asobole okkita etabeera demokrasiya abeera pseudo democracy twandyagadde demokrasiya ow'ekimemete mu buufu obwo kiba kitegeeza nti twandyagadde demokrasiya abukale ku buli nnyingo ey'obukulembeze bwaffe kati okusobola okubukala kitwetaagisa okuddayo ne tukuba toki ne tugamba ok tulina ebibiina ebivuganya gavumenti biwerako n'ebibiina ebivuganya gavumenti ebiwerako bwetunya administration of parliament act yaffe gye tulina section ey'omunaana egamba etya nti ekibiina ekinaabeeranga kirina numerical strength eya waggulu kyekinaalondanga leader of opposition ekyo nno kirungi tekyakolebwa mutima mukyamu kyakolebwa mutima omulungi kubanga ekigendererwa kyali nti twandyagadde gavumenti eri mu buyinza ereme kulowooza nti byonna bitandikira ku yo era biggwera ku yo twandyagadde wabeereyo sayidi eri mu givuganya ng'ekyamazima yeerondera omuntu gwewulira nti yoyo yeewuuyo agenda okugiteeka ku nninga kinajjukirwa nti gye tukoma okuba n'omuntu ow'entomo ku sayidi evuganya gavumenti nga ye leader of opposition ne ttiimu ye shadow cabinet ye gye bakoma okubeera ab'entomo gye bakoma okuteeka gavumenti ku bunkenke nabwe ekito performance ya gavumenti gyekoma okola ki okusituka ekyo kinajjukirwa kyajja mu mutima mulungi tekyali mu mutima mubi wabula ku mulundi guno n'okuba tooki ne weetegereza n'olaba ebibiina ng'ekya muganda wange honorable wa DP
ng'ekyamazima kirina ababaka mu parliament naye nga ate tekigenda kwebuuzibwako mu kusalawo ani leader of opposition kubanga ate eri bw'otunuulira ssemateeka akugamba ekibiina ekirina highest numerical strength kyekinasalawo ani gwe kireeta wabula kiyinza okwebuuzaako bagamba kiyinza imei gye bakozesa mei si kiteeka nabwe ekyo kyaddembe kati tugamba ebibiina bino ate ebirala byonna kubanga twandyagadde demokrasiya abeere nga yabukadde wonna ebibiina bino ebirala byonna watya nga nabyo byenyini bikola contribution mu kulonda kuno kiyinza okukolebwa mu ngeri bbiri muyinza osalawo ne mugamba ababaka bonna abali ku luyi oluvuganya gavumenti musuule akalulu kammwe buli omu ani gwaba alonze kwaba abasaze balaze interest tetufuddeeyo oba ekibiina ekisinga enamba weekiri oba nebino ebirala ebiinayo omwomu bwe bityo oba muyinza nosalawo ne mugamba opposition parties ezisigadde zibeerenga n'akalulu katya kamu nga salawo nga zigamba ffe ng'aba PFF newankubadde tetulinayo omubaka mu parliament naye tusaze oba tugeze ekibiina kya muganda wange Honorable Mubaraka Munyagwa ekya CMP Common Man's Party tekirinayo mubaka naye tuyinza okugamba akalulu kaffe tuyina kamu ng'ekibiina ani gwe tutaddeko essira ennongoosereza eno egoberedde okulaba nti ebibiina byonna byonna ebivuganya gavumenti ekyamazima bibaako contribution gye biyinza okukola mu kusalawo ani leader of opposition ennongoosereza eyo si mu bubi nti kubanga eri Westminster parliamentary style gye tugoberera yeegamba ekibiina ekina numerical strength ekinaakola ekyo kati mu bufu bwe bumu ne wabaayo ate akakunizaako okubiri n'osanga baganda bange tugeze nga yali wa DP yayeesimbawo mu kibiina ekya DP tebamuwa kaadi naye neyeesimbawo bwana munigira n'awangula abalala nga yali wa NUP ng'ekyamazima tebamuwa kaadi neyeesimbawo n'awangula okitegedde nga kitegeeza ze nga independent abalala nga yali wa UPC ekibiina tekyamuwa kaadi neyeesimbawo n'awangula n'abalala nga yali wa NRM ekibiina tekyamuwa kaadi kubanga ate waffe mu NRM byawukamukko bikalubira naddala tuyinako okwo mu NRM constitution yaffe tuyinako section ey'omukaaga subsection eyokusatu egamba nti bw'onkana akutanda ne weesimbawo okujja okubbinkana n'oli ekibiina gwe kironze nga yakutte fulaga ekyamazima ku bibonerezo ebiyinza okuweebwa disciplinary committee kuliko ekibonerezo ekisembayo ekyokugoba muki bwe kiri ne bwoba owangudde nabwe kityo kiba kitegeeza omuntu eyasalawo n'atunda omwoyo ng'enkoko emira ensanafu n'agamba nze newankubadde etteeka lino ndimanyi mu kibiina kyange ekyenyareemu kanzikirize nfuuke lumira mwoyo nesimbewo omuntu bwate kiba kitegeeza ne wano mu kalulu singa oba omugambye ba independent members of parliament nabo balonde sisuubira nti NRM bw'eneeba egambye wano gwe twagala yatagenda tuteeka ku bunkenke nti omuntu ono ayinza ocompromisinga nga bw'ate acompromisinga luli nga bwe yagaana okuzikiza wano sirowooza nti ayinza ozikiza ekyo kimu ate nekiri ekirala bannayuganda abatulaba njagala tubeere bagumu tutya nze nga kikabinina kyenzikiriza nti ekintu ekirungi kibeera kirungi era kisigala kirungi okugeza katonda obulungi bwe butuukiridde mu ngeri yonna ti ne bwona omuleeta mu bubi obufaanana butya obulungi bwe busigala bwetongodde nti muki mulungi okugeza muganda wange Honorable Joel Ssenyonyi omulimo gwakoze nga leader of opposition nze nga Dr. Kikabi Edward bwe mugeraageranya ku minzaani ne banne bonna abaali bakoze omulimu ogwo sirabayo amwenkanye mu performance omulimo agukoze bulungi gavumenti atutadde ku bunkenke atukubye amafumu atukubyemu ebituli n'alaga ludda awe tulina okwefaako okuimpuruvinga munnayuganda awoomerwe obuweereza bwaffe ekyo nno kikoze kitya era kituyambye kitya kituyambye okusitula performance yaffe munnayuganda yali ayagala otujjamu essuubi awamu ne tulimuzzaamu nga tukola naye nga tusinziira ku kukolokotebwa Honorable Joel Ssenyonyi kwatukolokoseemu obuzibu bwange bwokka bwe muyinako oba oli awo bwendowooza obuyinza omuzaalirako abasamudda nti olumu mu bulungi bwobwo ava ku nsonga eri mu ddiiro gy'abadde atadde gavumenti ku nninga ate n'alumba basekinoomu sometimes he digresses and instead of attacking the issue at hand he attacks the individuals and personalities ekyo bwe kituusa awo kyendowooza kyekyokka ekitayintinze legasseye naye ekyo ng'okitadde emabbali Honorable Joel Ssenyonyi bw'obanga otugoberera by'obadde okola mu mulimo gwogwo nyini gulu n'ensaaku njagalire nnyo sigala ng'obikola kubanga obikola okutuwa obunkenke
obugenda okusitula performance yaffe ng'ekibiina ekiri mu buyinza nze nga kikabinenganyulwamu wa wano gyokoma otukuba mu ttooki n'olaga obwandibadde ng'obunafu bwaffe gye tukoma okulwana okulaba nti tusitula omutindo munnayuganda tumuweereze bwe tukikola munnayuganda gyagenda okukoma okutwesigisa akalulu akalala nabwe kiti abandibadde bakulembera emyaka 5 gyokka tuyinza n'okukulembera emyaka 10 nga tusinziira ku ttooki bwetyo so nandyagadde abantu abavumu nga gonna Lujoyce Ssenyonyi mubeere nga mujja mu bungi tutya nandyagadde ne bali bennyini ab'ebibiina ebirala abawulira nti si bamativu n'obukulembeze bwo nti kubanga walondebwa nuupu yokka oba oli awo bandyagadde bagaziye besi n'ebibiina ebirala bironde ne ba independent bajje obulungi bwo bweyogerera bw'onooyesimbawo mu lwokaano n'abalala bonna nze mu kulaba kwange nnengera nti ku bulungi bwobwo bw'ojjako kiri obubi we buli obulungi bwobwo bw'onejja mu lwokaano ne banno ojja kusigala sitiru ng'okyaba kuyakaga so etteeka lijja mu mutima omulungi siraba nti lijja mu mutima mubi weebale mukama wange nze ndaba nnyina gwe akuliraanye wali omulengera Sebina gy'aviira mukama wange mulenga kutene ku ttama tokiraba nti kya mugaso nnyo abali ku ludda oluvuganya gavumenti n'abaopposition nga mwebali ne batuula nammwe mwenna aba NUP ne balonda omukulu abakulembera mu paalamenti kwe tokiraba mu nsa kakati naawe oyagala gula idea nti tetusinkana era tetuteesa okusinziira ku bakulembeze mujjayo muleka mutula butuuzi ne musalamu mwe ba NUP kabineti ya opposition ogimanyi bulungi nnyo eriko ba NUP bokka oba osuubira nti tuloota buloosi nti kati katuwe Honorable Sebamala mukola mutya consultations weziri ebibiina bikwatagana bulungi nnyo ebyopposition okujjako ebyo ebiri wakati oba ebigenda ku saidi eri ebitalabamu mulamwa nti weetaagisaawo okuzimba amaanyi ag'enjawulo okusobola okuteeka gavumenti eno ku nninga otherwise otunula mu cabinet ojja kulaba bulungi nti aba-FDC mwebali aba parties endala zonna mweziri so kitegeeza nti amateeka nga constitution bwe yatulagira article ey'omunaana erambika bulungi mu tteeka erifuga erirambika okutambuza entambuza za parliament erambika bulungi nnyo leader of opposition bw'alina okulondebwa era mwami Kikabi Dr. Kikabi ayogedde bulungi nti waliwo ekigambo nti meeyi naye tuddeyo tutegeere omutima ogwaleetesa eofiisi eno eya leader of opposition kubanga awo abantu we bavudde okubuzaabuza naddala abo abeenoonyeza ebyabwe okubuzaabuza ensi kubanga omutima gwajja guti omutima mu 2005 constitution lwe yakyusibwa ne twongeramu akawaayiro 82 akaleeta leader of opposition mu kifaananyi oba mu parliament era constitution neeragira wabeewo etteeka okulambika leader of opposition bwagenda okulondebwa ne bwagendanga okukolamu emirimu gye era ne bwalina okuggibwamu obwesige singa ekyo kituukawo so akawaayiro ako kalaga bulungi nnyo naye omutima ogwaleeta ensonga eno actually Dr. Kikabi ono olwaleero yakoze nansobi okujjira mu uniform ya NRM kubanga bw'abadde ayogera abadde alaga nga ali ku sayidi eno eyaffe era ne gye yatandikidde olabyeyo nti ennyingo yaabwe ya demokrasi n'agiriraanya n'empisa eyisibwa mu kalulu nti lwaki ogenda okunyoola abantu emikono n'obanyoola ensingo ne beejenti n'obagoba ku polling station naye ng'akimanyi bulungi ani akola ekyo akimanyi bulungi nti ensi yonna eri mu kukaaba olw'embeera eyo eyisibwa buli muntu yalaga ne mu kalulu kali aka generation akawedde akalagibwa nti yalinga military operation Dr. Kikabi bw'aba ali fair wakola ki
Parliament wabadde nti kuzimbira omutima ensonga eyo weyava ne mukulu byayogedde kuba byonna tulina obikwasaganya wamu. Omutima gwali nti abantu bano abaleese enamba y'abamemba ba palamenti nga bangi balina obuvunaanyizibwa obw'okulaba nti abantu bwe bakiikirira eri bongerwa amaanyi ag'embavu wano mu palamenti nga balondebwamu leader of opposition. Kati leader of opposition ono omulimo ogwo omukulu era n'ogwamuteekesa mu tteeka kulaba nti gavumenti agikuumira ku bunkenke esobole okuweereza abantu obulungi. Gavumenti ebeera mu buyinza essaawa eyo esobole okuweereza abantu obulungi, naye ate era n'emabega nga gwagala okulaba nti n'ebibiina bino ebirala nabyo byongeremu amaanyi, kubanga olwaliro bwebanga NUP erina abantu abangi ku opposition tewali nsonga, kubanga FDC nayo yaliko nga yeyina abantu abangi. Tokijjukira? Ne NUP nayo nerwana nayo nefuna abangi mu parliament. Katwagala ne DP naye erwane naye efuna abangi mu parliament. ebenga yevamu leader of opposition. Singa NUP esigaza ababaka baayo kati beeyina 47 ne DP nerwana nefuna ababaka katugambe 8 nevamu leader of opposition. Ne UPC nayo nerwana nevamu, onoogenda okulaba ng'ebibiina ebivuganya gavumenti osanga bye bisinza ababaka abangi mu parliament, kubanga buli omu alina okulwana okulaba nti ayina enamba eri size bwennene obulungi emusobozesa okusimbawo leader of opposition. So ffe tulowooza nti omutima guno gulimu ebintu bingi bw'ogutunulira emabega, naye ffe tulowooza nti abantu abali mu kwenoonyeza ebyabwe ate be bagala okusaabulula ensonga eno. Kubanga tewali mu mateeka tewannabaawo bakiyita lakuna, tewannabaawo tewannabaawo kituli ekyetaaga okuzibikira. Lwaki bolowooza ku kituli ekitaliiwo? Actually bw'ona ogenda okulaba bw'abanga Honorable Namara yali mu kutembeeta ne ttiimu ye ojja kulaba nti okujjako Kojjange, mumanyi ono Kojjange Sebamala muli balukishika mwenna abaliwa. Kojjange si wa kika kyange naye nga Kojjange nawe oli kojja woona ate nange ndi kojja wooli, naye kyeŋŋamba nti onoogenda okutunuulira ng'ate aba NRM bali mu buyinza ate be balwana okulaba nti opposition bagitereeza, ng'oyinza okubeera nga gw'oliwo okutereeza ennyumba ya mujjawo. Bo be bali mu kulwana ennyo Banamara baani ndi kubanga bakabanda kubanga opposition era eteekeddwa okubeera weti. Lwaki mu opposition si mwe muva abantu abalwanirira eddembe lyabwe mu bibiina ebyo ebirala mwe bye mugamba nti binyigirizibwa? Anti ekikola kiri mu mateeka bayinza gakola nga tegalabye namba zammwe bwe ziri nga nammwe ku tteeka lirimu mwatambulirako nga muli nga FDC ekyaliwo n'ebyanga leader opposition. Naye naye mu gy'ovuganya nayo tomanya osobola okubeera nga obudde bujja kutuwa ng'eri mu opposition ngenda okufuna leader of opposition nayo ng'etteeka mu tteeka lyeraba ebbi etteeka bwe balikola bulungi eggwanga ligasa bonna abalikoze. Anti kati ffe abakwatibwako ensonga tetuwulira buzibu bwonna buliwo. Ffe ng'abaopposition tetulina buzibu. Obuzibu bwe bunajja etteeka linaateekebwawo kubanga etteeka looya wuuna atubuulira. Kyembadde etawala omukulu Sseminani njagala kiwulirize kyenjagala okuleeta kwe kuteesa nga muteesangamu abaopposition nga yabatonderwa nga bano bali mu gavumenti yabatonderwa nga temusobola okuteesa ku tteeka bisobola okugasa nabo nga bazze mu opposition. Anti kyetugamba amateeka gakolwa gatya looya anaatubuulira. Amateeka galeetebwa okusolovinga ebizibu naye kati tewali kizibu. Gwe lwaki olowooza nti wajja kubeerawo ekizibu gwe ng'ozze mu opposition? Muzzukulu w'abalisooka osirikira asooka njogera jjajjaawo njogera jjajjaawo Sebamala nze
abamuzaala ba kikaaki nze gwasiritsa ngamba musirikeko anti abamuzaala bajjajjabe ba kikaaki ate nze kakati maama ndaga kojjaawo ate omutima okumakunzi kati oli muzzukulu Omusabamala obadde byonna obirimu obaddeko palamenti obadde mu palamenti ewedde ekulemberwa NUP neno gy'olimu ekulemberwa NUP mu opposition gw'oli wa Democratic Party olaba muyina omukisa nga mmwe abali ku opposition okubeera awamu mu kumanya ani mukulembeze wammwe owa leader of opposition neyanziza ekibuuzo ekyo naye njagala okuzimbira ekintu kino bwenti tandika mugulu Sebinoono ng'ajja ewaffe mu Buddu abantu bonna nga batya Mukulumpuuga nnyo nange nali mutya ku mikolo gye yategeka nze nasookayo Sebina ono nga ne ba opponenti be yavuganya nabo weebali ate nga baali balowooza be b'amaanyi kwaliko omukyala baali bamwita Nanungi n'abalala ne bagamba ono mwana w'ekereziya ekise kalinayi yawummula oba Ssaabagode Bishop yawummula Archbishop yawummula Kasujja ye yasabisa ono mwana wa Buganda Katikkiro w'ekika ky'Engo empisa ze tutambudde ffenna ono omwaka gwe nawasaamu gwe yawasa era nga tuli mu kibiina kimu bakiyita TC10 couples 10 ez'omuzinzi ezafumbirwa ku olwo ne bagamba ono omwana mumuwa akalulu kubanga nali mmanyi kikyali against all odds Mukulumpuuga teyaliwo lwaki namuwagira yali wa DP yagira mu DP NUP olowooza saamuperereza okumugamba naye lwaki toze mu DP wamperereza n'agamba nze ngenda kujja mu NUP era ne muwagira paka ku kaseera akasembayo ng'awangudde nga wa opposition bwe twajja mu parliament ng'abo abaka b'opposition saaba NUP ekifaananyi ekyasiigibwa akalulu akawedde ekyasiigibwa NUP nti buli atali wa NUP ali n'abali ab'NRM era nga ku katuuti bayimirira ne bagamba you either with us or not with us buli atali naffe ali n'abali tekyayogerwa omukulembeze waabwe yokka tekyayogerwa omukulu ali mu kkomera mu Mwanga Kivumbi tekyayogerwa buli atali wa NUP weena leero bagamba tuli mu opposition ffenna kyotakkiriza nati kati bagamba kati twafuuse mu opposition aba DP n'aba UPC n'aba DF n'abaki kati twafuuse mu opposition naye luli tetubadde now omukulembeze akulembera NUP bw'asala waafuna omuntu akulembera parliament akulembera ababaka ba parliament aba NUP it is okay omukulembeze akulembera NUP bw'asalawo okulonda omuntu akulembera opposition mu parliament ebyo birala kubanga opposition si NUP ku lwange nze nga sibamala NUP si opposition si NUP era n'atulaba njagala akitegeere mu mutwe nti opposition mu parliament be bantu bonna abaavuganya NRM nga tebakkiriziganya nayo mu kalulu akawedde ne bayitamu opposition si kibiina ffenna era sifaayo mukulu Ssennyonyi komawo mu kalulu ne muwa akalulu oba ntegeerekeka sifaayo kuba kalulu nga tukakubye ffe
ffe ng'aba opposition abali mu parliament tukuba akalulu ku mukulu agenda otukulembera nga aba NRM tebabalonderako tebatulonderako aba NRM tetubaagala mu kalulu ate aba independent bavunyiganya NRM sirowooza nti baali bavuganye NRM bavuganye NRM mu kalulu mwe baali mwalimu owe NRM mwalimu owe NRM mwalimu FDC ekitegeeza baamuvuganya nga bakkiriziganya naye mwalimu owe FDC because that is where the problem is baamuvuganya nga bakkiriziganya naye nedda kwantu abatulaba tubabuzaabuza abantu abakulu ffe bantu bakulu ffe abalina obabuulira ensonga zino nenasooka okulinnyawo nabagamba nti kati mu paalamenti eno ffe basiniya ogenze mu kalulu tugenze kuvuganyawo NRM ekyo kiri wabweru bwe tuyingira paalamenti wabeerawo oludda lwa NRM lwe luli mu gavumenti ffenna tuba twaluvuganya era nga tetwakkiriziganya nalwo era bwe bwaleeta manifesto yaabwe ffe twagamba tetukkiriziganya nayo kyekituyisa ab'opposition okitegera kyentegeeza ne bagamba mmwe mweronderemu abakulembera naye kati ekiriwo kiriwo ekiti mugenda kulonda akalulu ka LC mu kalulu ka LC singa ku kyalo kyammwe abasingako babanga ba DP oba NRM NRM abo bagenda chairman we NRM agenda ku kyalo agenda kusalawo abagambe nti mukwano gwange gundi yabakulembera ekyalo kino mwe temulonda ab'ebibiina ebirala temulonda kati kyekiriwo nti DP sirika UPC sirika ani FDC sirika obani gw'omulala yenna omubaka omulala sirika kali akabondo k'abantu ana kagende omukulu aliyo atulondera omuntu agenda okukola ki kubanga n'ab'ennupu tebamulonda babagamba bugambi oyo yagenda okubeera leader of opposition wamwe nabo bennyini tebamulonda kyakubiri etteeka lino mu kujja nze sinze nalireese namara ye yalireese NRM independent yes namara ye yalireese unze bambuuziza opiniyoni yange ku tteeka mwe abatulaba owandyagadde bwe muba muli ku kyalo lwe muba muli awo mu bbaala waba waliwo ensonga mugikubeko akalulu ebeeko asinga kati tuli wano abantu 140 abantu 4 bagenda kutuula batufunire omukulembeze afuge abantu 140 ne bwe tusigala nga tuli 67 linda katono ne bwe tusigala nga tuli 67 ba independent bajjeeko tusigale 67 I think lwaki fa 67 buli omu ng'alina omutwekwe lwaki sigamba nze njagala Nalukoola lwaki sigamba nze njagala Abeka Kawalya oba njagala Sebina oba njagala Nambooze lwaki onzijjako omukisa ogwo gw'okumpita nti oli wa opposition era wano gwe leader of opposition naye nga saayina mukisa kuteekayo kulonda kwange mu kaluluko bw'omala okutuuka eno era n'otanzisaamu kitiibwa kubanga tonnonda n'ababaka ba NUP lwabutayogera waliwo abankubira essimu lwabutayogera naye bakuba amasimu okyegede ekyo kimu n'ababaka ba FDC bakuba n'ababaka baki bagamba n'omanyi Richard nti ye kyoyogera kituufu wekuba kwerondera mukulembeze twerondera omukulembeze nga opposition tuleme kulonda mukulembeze nti mukulembeze nupu yemuleese such that ffenna tubeera waki wamu ekyokuba nti no tuli mu cabinet mbadde nyakusooka oyimiremu katono njagala kuwabulamuko jange ekisooka muwuliddeko emirundi mingi ng'agamba nti ababaka ba NUP bali 40 ekyo kikyamu ababaka ba NUP basingawo awo obungi ensonga ey'okubiri bali bameka 48 mpulira obalaana buli lw'oyogera ekyo kiri okay anti kati anamu is not ana kirimu okunafuya
mu ngeri ya numerical whatever. Okay, Wiki kyenjagala okumutereeza nsaba kisonyiwo muli 47. Ekyokubiri nti consultation zaayogerako zaakolebwa. Okay. Ebibiina anti kati tosobola kati owammwe ettiimu eyammwe kati ekulemberwa owekitiibwa Norbert Mao. Of course tosobola ku consultinga Norbert Mao ku nsonga ezikwatagana na opposition. Awo wenyini wenjagala okubuuza mukulu Sebina. No. Mukulu Sebina sikusanga ng'oyimiridde n'abenaare mubasaba akalulu. Kyokubasaba akalulu tekiina buzibu. Tewaliwo benaaremu bakugamba nti nja kuwa nedda Museveni njagala osirike tewaliwo benaaremu yagamba wadde oli wa Nuupu nja kuwa akalulu. Taliyo. Bangi nnyo. Exactly. Kati kiki ekikugaana gwe wa Nuupu okonsultinga Robert Mao. Naye oli tayasobola tuwa mukisa kumukonsultinga. Otegeeza. Oyo ali ku level y'endala. Kati ekirala mbasatumirewo katono. Tusobola tujja obulango buli mutandike nga muli fresh. Not forever fresh.